Okay. Akachumbali TV mugamba mutya, it's me your boy MC Prince Ivo. Akansubye no bitambulira ddala bulungi nnyo. Onakola leo bukeredde nga entalo z'abayimbi zikudde jembe wakati w'omuyimbi Eddy Kenzo ne Bobi Wine nga kiva ku speech gye yakola abamu ne bagamba nti maybe teyagitegeera butegeezi abandi bagamba nti Eddy Kenzo naye mutuufu. So awo nyini wenjagadde okunoonyeza ku muganda wange Hope Mukiibi kemanyi tuleeta ensonga atulambululire abantu abatategeera speech eyo bagitegeere bulungi nnyo then twongere n'okumanya omutuufu yani era Bobi Wine bye yayogerako byali butuufu mu ngeri ki bituufu oba naye yali kiwaani bagamba naye afuna ssente mu gavumenti. How true is this? So muneegatteko atwanirize omukulu Hope Mukiibi oli gwe yayogerako abasooka omupromotinga ne Abitex naye nga ssente za bikonde ogamba otya? Andisa bulungi nno natono obitabulidde ate ntya sente za bikonde omusajja yatugambye mwamumanejinga mwasooka mwaka ssente naye ng'okuba okusasula mwetwala misinde nsajja lwaki temwamwanga kasente ke toyinza kutandika musingi mufu nomaliriza ne finishing ennungi entandikwa embi banfu n'enkomerero banfu onotereezaamu wali wansi wotandikireko nti otalo wakati wa Kenzo ne Bobi Wine. Bobi Wine otalo na Kenzo Bobi Wine ani alina olutalo ku munne naye binene nnyo ani alina olutalo Kenzo alina olutalo ku Bobi Wine mu lufuddo boli awo ekino kyotategera ku nsonga emu otategera naye ku nsonga emu kyabuntu naye kati kiba kikuyambye ekisaawa zino okwawulamu ani atalina okuba omukulembeze soka weyanje tutandikira okumanya ddala Kenzo asaanidde okulembera asobola okulembera oba nedda ategeera ate era ategeera ddi singa tula mu lukiiko nga lusana kutegeera n'okusalira waawo asobola okikola oba nedda kakikuwa okutegeera kwe nonga nti ono si mukulembeze baki oba mugoberezi tutandikira wennyini amanya nze Mukiibi Hope nina channel yange bagita Uganda Nyaffe ebako politics bulamu bwa bulijjo politics is science of managing society. So abantu abagala benne biri serious ntero okulaba ngo kyaza aba honorables abantu bwe bati omuntu alina kyagambe ensinga nakyagatta ku muntu wa bulijjo okulungamya eggwanga n'okutereezeemu mu nsonga emu bendala yomba naye awemula n'avuma osiri naye kuba nange emyaka ejange sijja kuwebuzabuza ajja kuwabula. Tutandikira wennyini ku kufa kwa muganda waffe Kato Lubwama. May his soul rest in peace. Nga tutandikidde okufa kwa Kato Lubwama. Okufa kwa Kato Lubwama wali omumanyiiko ki era biki by'osinga omujjukira? Ye muntu yazuula talenti ez'enjawulo era y'omu ku bantu be nakolaganako nabo nga ndi muto nga naso tutunda ennyimba z'abayimbi okupromotinga abayimbi bannayuganda mu Kampala yalina edduka ku Kupa Complex ng'afumya abayimbi afumya n'omuyimbi amuyita Winnie Munyenga saasira nze omwana w'abandi gwoleka mu kirootyo Kato Lubwama yamufuula n'avumya Rebecca Jingo n'afumya ennyimba ze yafulumizaawo ng'era akola mu dduuka eryo bamuyitanga Lucy Wanyana era nga nze ngenda Kato nampa tape nengenda ntunda nenzeta ssente nenkima endala nenkola ki promotinga abayimbi be ne music we ate nanfunako nange ki akasente so wali mukozi we Kato Lubwama asali mukozi we nenkola byange naye nga mu business partner nga n'ennyimba ezitatambula nnyo oba ezitambula nga nzitunda nenzimanyisa abantu nakola promotion yazo ng'ate ntunda butunzi naye nga tape box emitala 16 nga ebamu tapes bimeka 2 nga ntula 10 nga box evaamu emitwalo ameka 2 nga ntunda box nga 5 mba nfunyeko emitwalo ameka 2 nga nziyako expense y'emmotoka ey'ebyuma n'abakozi nga nfisako kwempisizzaawo. Yes. So okufa kwe kuleka kifaananyi kyeri art industry one okufa kyokyabadde okufa okufaananyi kitonde nako kitonde Katonda yatonda okufa nga gyekuli kubasanga lwate tufa singa olimawo obajjajja wakyaliwo so Katonda akusaawo n'obaawo n'omaana n'ovaawo omukulu ogwo gwekolera oba gwokola ki gwosala obutakukola
Kato Lubwama buli kimu akikoze kiki nga omanyi ffe abantu tulina tutukana luganda kati biweddeyo kanfe olunaku olukya oba nekirooto ki ekirala ekipya Kato Lubwama ye nga ye yakola bingi nti okubaawo kwe n'okwabantu abasinga obungi bemumanyi ne bamutamanyi kulaga Kato Lubwama kikyabadde abantu baali bangi omuntu akkiriza mu kwegatta n'okukola ekintu ekyamu ekigasa bonna nti ye eva abaza atambulira mu groups ako groups bagira ddama n'ensembo erimu abazanyi ab'enjawulo abazinyi ab'enjawulo tandisa ez'enjawulo era nga balya ku talenti zaabwe wadde nga tebafuna nnyo balina ebizibu eby'enjawulo naye yabazuula kituufu nakola kyakoze mukyo n'azuula n'abayimbi nakola Diamond production ebibala bye bebasaba kula research bajofule taya wadde bali nga bayimba ebyabwe naye tebyali fomo yena alaga nti mukwegatta musobola okukola ekimifaana bwe kiti era n'okuwawukana naye baavaawo nga group yena nakolaki netandika ku kyakoze ye kwe bazimbira nama nayirira abayimbi abalala faibe nasolo balina balala bingi byakoze nebiro tebitatuukiridde ebyo bya buntu naye nga ye musajja abadde muntu mulamu mu kiti kye abadde mubi batamutegeera naye abadde mulungi era akola ki obadde omutegeera Kato muzanya Kato is a freestyler ye tateka kintu ku mutima woba oli musiru gambe tuli musiru otegeera wa ABCD alina akimalira awo okufa ate bwakukyawa Kato Lubwama yasala kuba mulasta mwana alikiri ali open bwakukyateyo buzaabuza kuli malimandi nkwagala aba kukyaya kwagala abadde tayagala ate baganti wafuna kusana kusanga gamba nti guwanta mulwa ABCD awo ngati muzeeyi Kato ndeda kiriwo ekiti nebwe kiti akuwa kyasi nakuwuliriza gati mbadde manyi kiriwo ekiti nebwe kiti eno ekirala nekiggwa era kituyigirize ffenna abantu bawano mu central n'abantu bonna bannayuganda munno kyali n'ensobi gyakola mugambe twejjemu nnyo endowooza eno nti bonna mugamba ajja kunyegera abantu tebagambwako gwe mugambe nga bwe kiri kyali kibi okugamba ku bantu abantu bandigenze wakato kuba teyagenze gwatagamba ku kintu kyonna gwavuma obusiru n'abumuvuma n'amuwana ensonga kimusiru audience yona ejajinga abantu bajajinga bo tiwana mulanze bwerere bwana waki watufu n'ekitulaga nti Kato Lubwama abadde musajja nnyo uganda ngina kumala kunsenna ku musanvu nga temunziise nenga everyday woba wajudde baatisa ab'enjawulo baministers nga bajja ba MPs nga bajja n'abantu okuva muno n'abakulembeze obw'enjawulo nga baki nga bajja kitegeeza nti wasamwana era ekyo kikuwa mulimu tenayinana yakyakoze n'oba okoze erinnya mu ngeri ki yonna kikolerere Kato Lubwama wennyini mu kuziika kwe Bobi Wine we yajjira n'ayogera speech gye yakola mu muzimu courts ze nalabye yagambako nti nno gavumenti eyagala kukozesa abayimbi nga babbeega okutuukiriza ebyayo abantu abamu ne bakitaaminga nga bwe baayagala okukitaaminga omukulu Eddy Kenzo n'amwambalira n'agamba nti tasobola yita abayimbi babbeega ng'ate naye afuna ssente okuva mu gavumenti ensonga eno nga Hope Mukiibi soka tudde ku speech ya Bobi Wine yali etegeeza ki eri omuntu atagitegeera yali enkulu nnyo eri ategeera naye ate sitera ali mwamagezi ate si yasooka ogyogera ne Segawa yali yakola ki yagyogera dda John Segawa yali yakola ki yagyogedde gulo limu sooka ogibaddiremu abatagitegeera bulungi mu lulimi olwangu oluli waliwo kaneyazike disclaimer ya mukulu nalukola gye yakozesa luli yayogera ebintu bingi n'agamba mvunanyizibwa ku byenjogedde naye sivunanyizibwa ku ngeri gy'obitegeddemu gwakoze ki kyakulanya yayogedde byayogedde naye ate sivunanyizibwa bwekenza obutabitegeera naye gwamuwuliza n'omulabi kikuwe okutegeera n'okulaba nti ddala bano abakoze federation n'obukulembeze bwe bagiwadde bagala buzimba era bagishwa nti ono gwagikwasiza anabuzimba kusiza kuntegeera nyangu ku kintu kyangu bwe kityo gwenyo kyogenda nti Bobi Wine yagamba nti gavumenti yatukubafuula babbeega tegaye nti muli baki waganda yagamba bakikootirize kiri eri ggwe okukkiriza okukufuula bbeega okola ki oba obutafuuka bbeega gavumenti gyolaba gyoga nti yagamba nti tekwagala Najjo Segawa yagamba nti muganda wange Kenzo wegeneza nnyo sente za gavumenti enkuusa sente za gavumenti ki enkuusa si nnungi Kenzo talina magezi nnyo naye alina omukisa
kaddemu Kenzo talina magezi nnyo atalimba abantu alina maki naye Katonda yamuwa ki omukisa okukola byakola bikola ki ebyagalwa abantu naye nga bali abamuwabula bonna bakulembeze ate balina experience okusinga ye mulimu gwekola ki gwe boogerako John Segawa abantu bakulembedde byazaakola n'okugubwa alina mu industry eno you can't compare him to ki to Kenzo wadde nga atambudde mu nsi so otambula mu nsi n'okupayo ebitagasa ili manje wanjagala mu nsi ezebe n'okupayo kunama n'okwambala bikini ku beach tobalaba kituufu kaso ogenda ebwe tekikwa kutegeera nnyo nti ngenze ebweru oba nenfuna awaadi mwebweru kutegeerako ensi tegala magezi go ensi egala nnyo ebiva mu magezi go Kenzo omugundi ye bwe yabadde awandiika kanji basomera abantu bagitegeere yagambye wabula abafere muli bazibu abatuyita babbeega bafulumira mu government budget every year ate bafuna n'omusaala manthire era tebazigaanangako lwaki temuzigabira amalwaliro oba amasomero kati akangambe nti Kenzo musiru ati awo mu byayogedde awo kyekisiru kyekyobusiru kyeyakoze waliwo omukade eze sente bina esazaga kuwa promota bayimbi ziva mu budget ki era nga zikola ku kyaki government bekera negamba nti boba MP mu kitundu bwekiti ofuna sente bweziti eziba ziri fomu Kenzo government gante ina ekivulu nalukolongo bakusudde sente bwezi ogenda oyimbe teyinza kuvunaana zaki za kuyimba zina 3 zaki awo sinaba nawe kumanya nnyo Uma ino chikola kwa elders kuliko Mr. Kisemakula kuliko Silver Kyagulanyi kuliko Pademani n'abalala bonna baliko Isaac Karuchi ne bateekateeka okulonda okwauma mwali mukumanyi wesi Kasindi Sanyu yesimbyewo abadde incumbent nga ne King Saa yesimbyewo King Saa naba endorsed by Kyagulanyi ate n'abantu bivukana balagatu kuwagezi bali nnyo ku kikwani kusaha bennyini bebakola ki bebakulinnyamu abana bagasi bafa baga nyo twegatte wamu bebakulinnyamu yane ne mukudde engulu bagamba lukiko ba elders balujjewo lwa message Kisemakula bakola ki ne balujjawo balufisa bana bagatta kali nze nkubuuziza industry yali etalulinga tonagiyamba kona kati bweringa bagiyambi kwa after Bobi Wine kujja can they allow to create another Kyagulanyi Bobi Wine babeera awakanya eky'abantu baneeno okufuna sente tawakanya ye agambye ekyetagisa nekinayamba abanaddako ye corporate ne corporate law enforcement n'alagala newe kituuse nga kiri kikola ki kitambula n'alagala n'okulaga nti mwegate n'oyo namusaawo muyimbi munnaffe buli kimu kimanyi nze kale mugaye temumanyi kuba musajja batabaga muwere nange nze temume kano mundeke neeno mwefula abatamanyi muwulirize oyo muwulirize Ashraf Semogerere muwulirize John Segawa babimanyi ne byonna mumabikola kuba etteeka ng'onokola etteeka muganda wange etteeka oyina okulaga obulungi bwalyo eri eggwanga kyeriyingiza ku ekonomi y'eggwanga nekyeyinza okukola ki okwefiiriza expertise eyo gundi Kenzo tagiyina Tubante kukola etteeka n'omubaka bamuwa obudde agenda atunula ebintu tukola etteeka lino liyamba etya eggwanga kuyongerako kikunfuna y'eggwanga bwe limala eryo ffe bonna abantu abakoze etteeka eryo ba gavumenti ekkoleka lino lirina okugaana abatunda CDs music nga simugule kitegeeza otuma gavumenti obakwata alina abantu baayo kalina okujja n'ensonga ezitowa esinga kukwata abantu bano ne bobakwata gavumenti esinga kufunamu kuba nabo bantu baayo kona okujja kyova olina okujja n'ensonga eraga nti etteeka bwe liba weeriri tujja kufuna ssente bwe tuti ne gavumenti efuna omusolo bwe kyova musango kyova Uganda Revenue Authority is an authority erina obuyinza kuki kubanga omuntu yenna ali azawanya omusolo gw'eggwanga abamulaba eryeki Kenzo teyategedde speech ya mukulu yali yategedde kikola nga simukulembeze tasaana nakulembera abantu bonga kyekiyavuddemu nga teyabadde afunye omukisa ogusimba Waikibenda yagambye yatugamba tujja kumanya abafere essaawa tulaba abafere naye yagambye babbeega beetaaga looya essaawa yonna yabagamba mujja mumanya abafere so principal mufere gambye nti baga federation yalwanira muki art ne corporate n'ebirala kuba kyetwetaaga ffenna kati bakolaza omuntu akutetteeka mu ngalo
era ina no endorsed by the parliament nga ina no busobozi olifulumya nga ne certificate of financial implication bayina gikwasani yaga ntebulinga ku parliament kaya ate saa zino otakuletinza ya tenta ndala ku social media kiva abantu bagamba nti okola bibyo kwasinga oli nyeryo wandi bada wakoze ki ojoinize ddo omugendo kuyamba ku kintu kyo entalo oluzino talo nga lusitudde bangi ne tonics avuddeyo buli muntu ademba okuva mu ngeri ye naye avuddeyo naye ayogedde ki kisinga obukulu kiyamba ki kukyemulwanako oba anti agamba Bobi Wine abo befuula abalumirirwa omuyimbi naye tebali ku muyimbi nabo banoonya ssente nabo bayimbi ti gavumenti webeere bawase lwaki bo tebaziteeka mu malwaliro nga ssente ki ngamba eza MP nti buli mwezi bafuna ssente anti zaba MP zikwataganira wana zino koli alishagayina kunganze gwenze nvaako kuwuliriza baki kino kirekawa industry nga abayimbi beetemyemu nagamba yina sibaga gita mulinya okugiyamba baga jonna mulinya okugitereza bo kye baagala batabule bafuge divide and rule kasazo no nagala kino obakumira nga bali busy nobagira kuwoti kuba tufunye side bbiri kati ewagira principal byayogedde bagamba Kenzo teyabitegedde ne Kenzo abamuwagira bagamba yabitegedde kali nze nkubulidde olaba ki kuba kizogaane ne bwona okola otya nga yakoyisa kutereza teeka amateeka akolebwa mu parliament ne parliament yalonda omuntu akola ki ne mwana leave parliament okuwa leave ekwase ne facilitation etereza ekintu obukulembeze bwa Kenzo bwo mulimu gwabo guliwa kutabula federation kutabula nze nakubuuza nti babalonda batya bavude mbibiina ki association siyeza asenso bakikirira kuleta kiko baito kulonda bakulembeze nti president egundi basimba line kalukali ka box kali kachi kyabayimbi babalonda bayimbi ki babuza sinna ga sintana bitabitegerera president acting president wa umma siwe kyali kito kati umma ki atenga abayimbi bali mu umma saje yateka mu sente president ko za federation za tukusene hotel ile wasale sale babera yateeka mu umma sente nateeka mu kadoka mu sente nabano nga batadde mu sente bwetaavu ki walimye umma nga bwetaavu federation bwetaavu ki ganti umma yakola bweti lere mwaka tuweko fit federation umene federation bibina Kenzo mubavuddo kujja ku federation ene yawamu kujobonda kati baba mu kibina bwe kidio ne federation baba association bweti onava mbweti nika tubagasse bali wamu era bali bakulembeddeko wa kuba okulembeza obonene bwe buti Kenzo mukulembeze mu big talent kale ngentegera yabina alaga tabitegeera anti yikyawakanya ya Bobi Wine okubayita ba beggars taga nti muli ba beggars bagabafuula baki kyamule mutegezi tegeera nti nno yaddayo gamba nti nno gavumenti yagala bafuula ba beggars sale minisita waki mu Uganda yali mjukira yuko minister waki kwa sazo ntulika ku reform simanyi ebudde buno simanyi kuvana jana muloko jugenda kala moja kwa mafuta nuka yoyo kola kala moja obo genze kola ki omunga si minister kwa mateka fana tonye benga yoga kola mo jiteko kola mpala anti ye chief listener buli agenda kala moja obeggulu avayo ne kyavayo nacho era bona bonna batula kuseneni hotel kugundi kuki mukuteka bintu bino ne ba promoter buli yavande milioni meka 5 obaza ku budget kisizimanyi kwache manyi desale suka bilioni 2 mu government na Bank of Uganda zino okuvayo gazifunye parliamentary vote sele za spend nga zisuka simiza ba ku vote ki obaza bakuchi kye kirino okukolebwa okutereza industry government biva government kuvaako iye kyekyo tata sa muntu ayonye bintu ate bitereza ngale muteka ko pressure kabayimbe babate babekengera ekijiganisa nti nno bandi kuletinga Bobi Wine omulala kyogezaako tegeeza kibuuza naawe nze nkubuuzizza abayimbi bonna kusasira bali batyanga before bayambako bayingiza mu bintu bino kwa Bobi Museveni nyeso okuyingiza abayimbi mu yobufuzi mutubonga naawe abayimbi tebana tabu nga bayimbira ye never by against him abayina tabu politics cheza politics yagulanyi okutaba mayoga ku nsonga wa politics pasa basabya chagulanyi atana gena bya bufuzi wasaya Museveni is okay ka politician mu Uganda yagulanyi entale ziri ku social media ku Twitter basically ne Facebook zinazi cheziyamba omuyimbi tebategeera bwa mukoze federation kumala nsonga bizibu ensonga zamwe kolwacha muteza ku social media ngale mutegeera makoze federation kutanya nsonga ki
in kuba mu bibiina byonna ma federations zonna byonna mukoli temujja kukaya konna ku nsonga emu wabajja kujja n'endowooza ye kikuba mukole enkiiko mufune ekkuba eri limu lubajja n'endowooza ye kale bagitadde buki abamu ku banene mu federation eno si yakutereeza industry singa badde yakutereeza industry badde bafunyedde ekkubo kuba bafunyedde ekkubo ate kasanga bali mu kuyomba bana kyavuga kirala tomu yabuuzizza kuba lwaki avaayo okwogera kati nga yali mu parliament talina kyeyateesa anti era ne bamugana okuyimba association ne federation zazina omuyamba kuba yali muyimbi kuba nero yabafuka MP asigala nga lofamu yesigala ekola ye lwaki omuntu talina kuyimba abayimbi basirika n'association zakola ki zasirika ko ye muyimbi ye nga ye yateeza kimujjako ekyo sigwa kimuwa n'okusoma yakisamu n'esente n'akisomerera yasoma MDD kakati bw'okeera n'ogamba kati ziri okulwanira muyimbi musoke mulwanira oyo atayimba tukaze timuwaana kodi waliwo obujulizi bwe bulindi kyakwanyita kola ki ekiruma abayimbi bano okubeera nno obudde buno Bobi Wine ye abakozesa ng'ayita mu byobufuzi byazimba mu kuboogerako era baweebwa ssente ne bayimba tubonga naawe Museveni n'abakozesa kasaza baweebwa ssente okola federation n'okola buli kimu ng'oli yakola ki Bobi Wine abakozesa ddi era wa ng'ambawo nti wali akola ebyobufuzi bwe nga byesigamiza ku bayimbi kuki ate nga ddi kiŋŋambe nti wano for example ekyo speech gye yakoze jjo bagamba asigale mu byobufuzi byave mu music wabeera yasalawo genda mu politics Museveni bakuwa ssente yenanyini byabufuzi asooka bakulwa nakulembera awantu si byabufuzi Museveni byabufuzi netulwana Bobi Wine yali secretary titi yali muwanika siba kyakolenga chairman vebe lwaliwo natandikira bijja mpolampola nebijja okulona bikyuka nebidda mikono gy'abalala nebidda mu kyaze bigenda mu maaso nga bikola ki kyaze olunaku lwe baasiba Bobi Wine nga chairman nebamuta nateekateeka okumusabira erubaga okusaba kwali kuyimiriziddwa gundi kyaze amasimu ge yafuna nasaba nayegayira nnyo bakiza okusaba kola ki kubeere okuba abantu bali bakoze eki bajjudde mu kyaki kusabira zaake ne Bobi Wine era olwamala okusaba bwati n'agamba nze ebintu ebindamu mbivuddemu entebe yammwe yiyo mulondi gwe mwagala tatanza okudduka speed abantu obudde buno nga buli omu avaayo avuma Eddy Kenzo kikyalina okukola yetonde akole ki sina kontrol ku ntegera y'abantu sina kontrol ku nyiga y'abantu oli bwanyiga yamanya enyiga nenge yakola ki jagifulumya alaba nga Kenzo sana kivumo vuma alaba Kenzo sana kubuulirira kiri eri okutegeera message gyoyinza omumwaggwe nga Kenzo sana kulemberwa tosana kulembera reasoning yo nenge jotegeramu ebintu kumukisa kuno kubafunye kumukisa kuno kuwade mufunye nemufana n'omuntu omufu akola ku nsonga gyemulwanirira ngali ku kituufu ngera ne mu mateeka yaliwo kasazo nga wewe mukwebuzabuza nakugulawo ntalo mpya osana kulemberwa toli mukulembeze era yakuba obukulembeze mukuba obwami bumuddize yamunono okubeera president wa federation mukuba obwami abumuddize muganze besibisobola nze nawe nkoma balwaza nti omuntu okuyimba nakono erinnya oba natambula mu nsi nabangula za awards zaba mugezi no ogwo mukisa si magezi banji bayimbira batuseeyo nenga tebagezi ko bakubuza ngejiyo jabe ngashi omuyimbi kati ku ku muyimbi wangu ali ku lukiiko ku Jeff Chiwa ne ku Shiba anaanza kulembera kugenza entufu kungeji umuntu jya making artist of course Chiwa kabantu basana kuba kukulembeza ubu kwa manye ensonga zonna muntu bakola ki abakulu mu industry eno ngate banavayo kwogera Buganda affe bebe kulu yali anti bona bala ya kisiri okusawa endowooza yaawo eyinza okwangenda benyiiza olina akireka kasaba badde olukiiko lwa elders bamisa Kisemakula bapademani basiva Kyagulanyi ne balugoba kuuma ne basaba abadongo baabwe balina ekigendera kirala ekigendera kyabwe ki kusula industry kujonna tebeza kuleeteka Kyagulanyi mulala ne bajufre taya balala tebasaba kikkiriza Kenzo ayinza okwagala industry gwe gyakuliddemu andi basokoza tumanye basokulanga ngabala president yali sewo president nga yegondi nga nabbanja kana bayinza kufuna nabbanja owalala kwa gamba south alonda bavubi bagamba nyine alonda bavubi kwa kale kulembera egwanga emanyiddwa nti president otobawo na vice otobawo akulira isigeddamu zoba kulira isigere yaki
ya parliament netaanza kudira abantu balina command nabakulembera nga yalina otuusa ensonga eno mu parliament ng'ebigenda mu maaso bino byonna asirise kiki kyaliye yule mani simulekanye kali bino byo obvious kwa wetadde ku meza n'omuntu nga wayi n'ojogana yule mani jangu nayimirira parliament yamukiriza dda ne money time agenda kola teketeketeeka ne money facilitation yaki kuteka mwe mukabira mwe munaga kati uno kasaza atagulawo ntalo mpya kibabagamba nti federation teze kulwanya industry ina birabye kola ki kali bino byenyi byokola biraga nti kituufu kibagamba bali so obudde buno ekyokolebwa federation yegate ne Hudamani kye ino kola kyokka kwa ne wene kola etya teka ina kuita mu parliament yawayo ki Hudamani kali kyo ngambe kirala oteleza industry oyo nanyonone abakuba Bobi Wine message joyinza bagamba kuba muntegeera gyentegedde kati okuva mu gwe nti tebategedde kyadategeeza speech ye baza kuba bategedde nga bebuzabuza baza kuba tabategedde nga bajategeera lulala newe bajategeera lulala kitegeeza nti siba kulembeze kuba mukulembeza yotegeerawo nobirabirawo Kachumbali TV embeera bwetyo bweri ebigambo ebisembayo nga tumaliriza mbasibudde nsira kira kyembagamba buli munayuganda nawo oli webereremu ku buli mbeera yonna ekirala tubeeremu bannaffe we are on our own tuli okulwaffe tosulanga emmere eri agyetaaga toyoshanga engoye eri azeetaaga eri abantu abali obubi bangi nnyo